minisita Butimi bwe yaleeta ekiteeso ky'okuteekawo cities, ababaka ba paalamenti bayongerako ebitundu ebyali bitaali city, omwali Wakiso, Entebbe, Masaka n'ebitundu ebirala. Ekitegeeza nti gavumenti yali teyeetegekedde ebitundu ebyo okufuuka city, naye nemala gabiteekako. Naye ate ne city ze baateekawo tezirina ssente, naakava eggulu. Eggulu baateekayo city, bajeti ya ggulu nga city ziri biliyoni 25, biliyoni 18 misaala, biliyoni nga 6 yakugula mafuta na sementi. City y'eggulu esigazaawo miliyoni nga 5 zinaagikulaakulanya. N'enguudo zimulabayo kati Akamunyeenya mu ggulu, Arua, Bira, Soroti, ezo municipality enkadde. Sente ezo bazeewola mu paalamenti ya 9 mu puroguramu gye bayita USB. So teriiyo sente zigenda kutambuza bibuga bye bamaze okuteekawo. Kati bw'otunuulira bajeti ya Ministry ya Local Government ne biliyoni emu gye bagambye ey'okuoperationalizinga Entebbe ne Wakiso na Kasongola nga teriiyo. Komiti nga yega nti bannaye muleeteeyo biliyoni emu tusobole okussa ebibuga bino mu nkola. Kuba Kasongola bwe yamanyiiyo, bw'oba ogenda kuzimba ekibuga kitegeeza ssente nnyingi, naye nga nezikola enguudo mu Kampala ozeewola mu World Bank. Kati gavumenti eno bwe bulwadde bwe yalwala, naye ekirungi ekimmanyi ssente tezikyaliwo ezisobola okulabirira ebitundu bino bye bayise ebibuga, naye babiwa amannya okusanyusa abantu. Kati oli omusango na Kasongola nga gandi tuli city, naye nga tebanaba kutuuka na kufuuka tawuni nga tukyali kyalo, naye ng'erinnya lye likyuse. N'osanga ow'Ejjinja ng'okujjako bakuwaddeyo embuuli omu n'emukyala nga byebyoka ebikyuse, naye nga woofiisi eyali eya mmeeya Masaka olwateekawo city baasooka kulwanira wa kutuula. Ani anaatwala ekitebe ekibadde ekya Masaka district? City yeekitwala aba Masaka district nti ekyo ekizimbe kyaffe y'emmotoka yange. Kati ne bano bye bagenda okuyitamu Wakiso. Bw'ogamba nti Wakiso efuuse city olwaleero, kati Bwandika aliyo nga chairman wa district, ekitebe kyagenda nakyo n'ebibye, oba afuuka mmeeya ate district neba nga terina byakukozesa. Eruwengo mu district gyemba gye banzaala baateekayo district naye nga tewali yadde katebe kakutuulako. Yali chairman Mutabaazi yajja wano nga anoonya abantu abazaalibwa Erwengo. Nze kikirya beno bekiraga mutuweyo sente tuzimbewo akazimbe tusobole okutambuliza mu district. Nalye napaaka e district erinaanye Moroto ne Katako tebalina ambulance, naye nga babawadde banoonya sente za kuzimba kitebe kawo wanaatuula ne RDC ne DPC. Abantu bene yadde ambulance batwala nga balwadde, naye balina Moroto etwala DPC netwala RDC netwala kawo. Kati ennaku Museveni yayongeddeko ne baasitant RDC. So district ne cities tezirina makulu mu bulamu bw'abantu okuggyako beziterawo emirimu abadde assistant RDC n'afuuka RCC. Bw'aba badde talina ali ku pikipiki ne bamuwaayo pickup, kyekyokka ekituukako. Naye ebyembi tetulina ssente zisobola kubeezaawo biriwo. Abaganda kyebagambanga nti tolina mmere gy'olya ate ng'oleeta mbwa. Embwa erya kilo z'omuntu, ng'omuntu tolina mmere gy'olya ate kati oleese embwa, kitegeeza mwembi mugenda kufa njala. Kati n'aba city kye tugenda okubeerawo.